kati bakola oluyimba olwo lwaleeta obuzibu sizamani mu kuluwandiika Sheebah akuza birthday mu 2014 November 11 sizamani tebamuyita sizamani akola olutala awo alangidde omuwala kati wakuba ice cream olukwata ne baluzaako Jordan baluzaako twesaana nyimba 3 nga zigoberengana bweziti ne zikuba ne bakola n'oluyimba ne Palaso Sheebah bali baluyita batya awa police lo mu mundongo ekitegeera bakola mu ndongo zezenjawo n'abayimbi abalave ne singles ze nga buli myezi 3 Sheebah afulumya oluyimba ne luhitingirawo ti Jeff Chiwa yalina akatiba nti okuviira ddala eno oba mujja ku Majestic Plaza nga atunda amasaawa mu 2021 toseka nkuwa bwino Yes. Jeff Chiwa yatunda amasaawa ne jewelry bling okitegeera okubirira ku Majestic twaliwo ffe afuna omukwano ku Humphrey Mayanja muganda Jose Chameleone babera bamu Jeff Chiwa creating a TNS eyo nga tetumanyi mbona egenda kufuuka ekyamanyi mu industry ya Uganda Sheebah mwali AK47 mwali waliwo ne guy ekego yayimbanga nga muta Bakri ali Dubai Bakri okitegeera kati then Palaso najja Palaso lamaze okuba amaaso mu 2012 ne Good Life nga bamugobya America bato yamugobye naye otuuka nga duka kati kanzire waka ate oluvuvumo lwetuwulira nti bamugobya America naye nga asigala akola gino emirimu okubeera nga supportinga ku family era ndoza bamuwulirako yagamba nti nno yatuuka n'ekiseera nga alya ekikomanda ekisigaddewo ku sowaani okitegeera wali mu kukolera awo mu midaladala awo weewato sembe ati yali nnungi nnyo neera ng'ayingidde emyaka gy'ekitiini egyo emyaka emisumbuyi fenna gye twayitamu ekyo nga tugihiitinze n'agamba naye yeki n'ayingira karaoke ng'ali nga amaze okudropinga era Cindy yali ku best behaviors ze kayinza onyiiga era Sheebah kalaba biga bamuli ku bino nze ngenze temunsumbuwa kitegeeza omuntu yali mu control ekyo temwakirabe balowooza waliwo boss omulala aye boss yennyini yafuna partners Victoria University ne bajja ne bateekamu omusimbi naye nga yabaninga show kati oluva mu primary awo mukazi wattu n'agenda ku Midland High School okola Kawempe mwana we Kawempe Midland High School awo n'akuma mu senior ey'okubiri senior 2 nga sente ziganye obuvunaanyizibwa maama alina bungi abaana we bali abalala okitegeera era nga Sheebah bamulabako abaaliwo ebiseera ebyo era nga abane maama kukola emirimu egy'enjawulo mangi bafuna ekigali nga bagenda ekigali over the weekend nababeera nga bakola nga bakomawo ku Monday bagenda kufayo nakomawo ku Monday okitegeera Stingers then emyaka we gyayitawaawo 26 nga alina emyaka 16 ajoininga Obsessions wajoininga Obsessions yatandikirawo kuyimba naye yabeerangamu awo because Obsessions mukulu Ronnie Mulindwa mu kugikola nga CEO ate nga artistic director yabakolanga nabo bava mu karaoke eri wansi then n'amoofinga ekibiina ekyo n'akiteekamu. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Staffever Uganda Limited, kampani ekakasibwa government okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabulanga emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Basange ku offices zaabwe ekitende ku Mwenda Entebbe Road. Kigozi tukomyewo mukatujukanye n'omwami Ntambi tubeerawo nnyo kuba tubaweereza twogera kuba stars bammwe oba ba celebrities bammwe ne tubabulira ebyo byennyini ebituufu ebibakwatako. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira omukyala Sheebah Kalunji emyaka gye diwa yatandika okuyimba ate paka nakati watuuse mbeera ng'obeerako osobola okubeera nga ate onyumirwa sheeno. Njagala kubebaza ati bwebale nnyo okutugoberera bwebale nnyo okutwagala bwebale nnyo okusubscribinga bw'oba oli mpya ku channel nyega akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Bajuguza nti baganda baffe aba BBH Travels bateekamu omusayo okulaba nga shetambula bulungi basangibwawo e Dubai Arim Tower Dubai Deira. Beera ng'obakubirako okusimu gy'olabawo wammanga osobola okuba nga weekolera visa change visa extension ate nga tosumbuyibwa nammwe abaagala visa y'emyaka 2 bagikolera ddala bulambalamba beera boss wo ng'okozesa BBH Travels.
bagala fa ba platinum women's power bali nnyo okubeera nti nno bakugamba bakunyiga ebinywa gendayo okoleka massage VVIP treatment ojja gisangawo obulambalamba banafe aba global links bali awo India bakugamba nti osobola okujja ebintu India ng'obituuse Uganda nga medical equipments eddagala buli kyomanya kiri mu India basobola okukikutikira nekiba nga kikutukako bulungi abasitafu bakugamba nti gwe wenna omwana omuwala oba omulenzi ayagala okugenda okukola obwa waiter waitress oba obwa kirina bakubireko ku namba y'essimu gy'olaba wammanga batwala abaana Kuwait wokka ngambye nti batwala Kuwait wokka beera ngo bakubirako mu namba y'essimu gy'olaba mu kalangaako basobola okubanga bakuyamba. Frank, yes, long time long time wetumaliriza sho toddamu kumbuuzaako owaki mbeera busy onaabeera otya mbeera busy mu kumpola ati olaba olwaleero wembadde ndwerabidde oli otya Frank ndi bulungi mukwano gamba oti nasuze agamba atya Junior mulungi nnyo namulabye nga ntaginze I love him so much ne video ze zinyumira nnyo bandi yes alina muganda wa Teheroni Heveq Kabaka gwa trainees kitone kya family ate yasookawo Roni Heveq Kabaka kati ali mu USA yagenda 25 muganda wa VJ Junior oyo yes era abategekeddeyo Dallas conversion yes nange mutumidde ali USA yategese Dallas conversion oba onoogenda simanyi njagenda eriyo nga August 3 ne rumu September ne 2 September naku 3 Dallas conversion waliyo gundi egendo bayo sagenda kola after party ye mu Uganda ali eyo alutwala abayimbi yatwala Diamond Platinum 219 yatwala Fred Sebata namujjanjaba Afrigo Band n'agitwala Jose Chameleone bino byagenda agenda woyo so sako ne banafa ba muno watch bakugamba filimu zonna z'abavijje mu Uganda abali abazogera mu Uganda mitwalo gibeere 3 buli mwezi obere ngo subscribe na kumuno watch www.munowatch.com Ivan Transport Center buli nakuwa omujozi ngwambala abantu bakatiriza ne batukuba manyi nti batukuba nayenze sigwa amanyi sigwa amanyi there's always a next day so Ivan Transport Center gamba buli agali kikosa bambye mizanyo omusakulu Street California Plaza ground floor number L49 sako nakapa plus star 210 star 20 star emu hash ne omanyinze analyst asenga ba endorsement deals wale wagana for front view property consultants abanga batunda ttaka bagula ettaka gamba yegwe analyst asinga deals zili professional yes because twase bokulaba abantu abamu nga balanga obuzizi obujiko obututu obutategerekeka yes so front view property consultants oyagala ennyumba oyagala ettaka otunda oyagala apartments oyagala kumanji bafuna ekigali nga bagenda ekigali over the weekend nababeera nga bakola nga bakomawo ku Monday bagenda kufayo nakomawo ku Monday okitegera stingers then emyaka we jayitawaawo 26 nga alina emyaka 16 ajoininga obsessions wajoininga obsessions yatandikirawo kuyimba naye yabeerangamu awo because obsessions mukulu ni mulindwa mu kugikola nga CEO ate nga artistic director yabakolanga nabo bava mu karaoke eri wansi then namofinga ekibiina ekyo nakiteekamu abayimba abazanye atiso ojja kulyako bajja kukolera salad abantu kyensanze wasula birungi yes so naye fo nawe ze ndi kudda ate enkoko no eating yes era ndeka akasemberayo ddala waliwo omuganda waffe ali bweru bamuta Kato Switch blogger omumanyi mwagala Kato Switch lwakumpandikako amawulire amafu era nantaginga era ku guno omukutu tali welcome tugende maaso naye tewali buzibu Kato Switch onyiza abantu bangi oyo sawagola yampandikako amawulire amafu ate nantaginga oshegedde naye kale tewali buzibu happy birthday to you nze bwentyo omukwano nze wembeera sagala muntu njogererawo amazima sirimbalimba ebyo abantu bye balinga abantu ng'omuntu yakunyiiza olw'okuba bamwogeddeko ne weesasasa nze sibikola kati Kato Switch olulala we baligezaako okutumbira nga nkolako amawulire amakyamu tojja kuddamu kundabako tutandikiddewa last week ebadde gundi weekend ebadde yatandikira mu Gia y'amaanyi ku nze ndabye abantu bangi nga bakritisayizinga Sheebah naye amazima ga Katonda mugulu nze nga nze Kigozi sirabawo omusango Sheebah gwalina
nga tetunnaba kumanya ku byafaayo bya Sheebah gye bamuzaala gy'agira tusooke tutunulireko ku press conference eyo yaliwo mu bufunze definitely even before the press conference ebyaliwo Sindi okujja alipire kakite kulipira etokota kuba yalipira etokota okulipira etokota ya Sheebah ebyaliwo awo wonna banaye mu bitunulemu omuntu taamubi yenna oli Sheebaholic sene Sheebaholic naye ekinnuma kubeera nti n'omukyalo omweru talinayo omuntu yenna ali ku saidi bajja bali bangi temulina wisdom kaye nedda mulimbyemukko mwenna ne mwekwata saidi yonna yonayonamwekubewa Mami Sindi anti kati abeera Mami Sindi sikyo naye bakigambako zigundi awo n'ayomba Mami Zari Fabiola kimugamba abali ku Miss Uganda Mami bagala baita ba Mami no oba oyina abaana obeera Mami nze it's okay to call me Mami Hadi kasita posing at Walita Mami Hadija, that sounds funny. And the context, yes, if you call me Muluzungu, Mami Hadi, it makes a difference. So Mami Sindi. Yeah, okay. Yeah. Kachengamba. Numa. Kubera nti n'abakyala bonna, abantu bonna, beekutte side bonna bazze ku side y'omukyala omuddugavu. Nze ndi mukyala muddugavu. Sindi mwagala naye n'omukyala n'omweru afiibweko nkitegeera ayinamuko ebirungi byakoze of course bingi Sindi abuukidde etokota afunye business birungi anti omanyi munaye amazima galuma era kati wanda bagenda okunyiga bangi naye kati singa yasigalayo awaka na babysittinga n'atajja kubuukira etokota yalifunye eddiru ya fashion ya perfume banna nga muli bakaaga yali gifunye kyembuuza bannaye so kati bannaye omukyalo ono nga temunnamucekeca badde nsaba ensonga ze muzitunulemu omukyala alina point yes naye kisingira ddala nti abakyala nga mmwe tebadde culture yaffe kubeera nga society eba paintinga against each other ng'ekiri ku baami kyova laba situation eno eya Sheebah ne Sindi which I personally know nti ebyaddala they have a grudge ebyaddala mulimu kye bayita conflict waliwo kye bayita beef waliwo kye bayita grudge so what do they have? They have beef, they have grudges. It is more of a grudge. A grudge is more than a beef. Byebimu kati just bigambo naye grudge kiba kiruyi ekiruyi omwe kiringo omuntu agana mugwa mu bulago bwoti kozi nabadde ndaba engeri Sheebah nga ali wati ali kutenta hooksize yawulira singa kibadde kisoboka yali situsa namugwira yes mwekyo naye mu music industry kibaddewo ebbanga ffe abagobedde industries ez'enjawulo bibeerawo ate industry kigiyamba ya music okubanga etambula kati mukusaidia mu abakyala temukimanyidde nnyo wano mu Uganda era ne twabeera ne Juliana ne Irene ku piiki yaabwe era nga media twagezaako nnyo okukibateekamu naye nga bo bagamba baneeve media yeegezako tugira naye nga temu nsi endala kiba kibakolera singa nkujjukizako ku Mariah Carey ne Jennifer Lopez olutalo olwaliwo olwa Mariah Carey ne Whitney Houston olutalo olwaliwo okitegera Madonna ne Janet Jackson okitegera naye obugenzi wano Nigeria Yemi Alade ne Tiwa Savage so bibeerawo ne bibeera nga bibugumya at the end of the day sawas bikuza nakati tolaba Sindi byamukomyawo anti era kisinzira nti ani asinga okwagala wabawo mu bibiri wabawo omuntu asinga okwetaaga because kirizo bagana yes Sheebah yali yasimbula embalasi kuva 2012 agisimbudde paka 2022 on the other hand Sindi atandika mu 2023 ne obsessions naye wakati awo nga mu 2012 ate Sindi yali mu obsessions I mean blue 3 sorry atandika asimbula embalasi mu 2023 ne blue 3 ne 2013 watuukira nga yakatala kalinyanga kazimiira ate Sheebah ina atandika okuzimira is to shut down yes kagenda kazikira mpola mpola okiraba naye nga tekijjawo muno mulungi nti onenyimba azine nnungi okitegeera kati mu mbeera eyo oba oyagala okukola the greatest comeback olina kufuna ani aliko amasannyalaze okitegeera so yali alina okufuna Sheebah era basigezako mu 2019 naye for other reasons manager yaliwo Jeff Chiwa n'alaba nga maybe it wasn't worth it because bayi tebakyetaaga bo nga bo wabeera olumu n'ogamba is it worth it already nina endorsement deals already nze asinga okubeera booked already ndi wakabi already ndibayiramu yes n'ogamba mu lutalo
notolo we ndugenda mu lugenda te kuntolako kyamanyi dano okunyongerako then counterpart watenga lumongerako nnyo obo kitegeera kati bode bakibalamu awo ne balabanga no tugira tukireka but this time around yagala okugamba kama Queen Kama teyali guided no yanze banga yali guided kuyingira mu luno mu 2019 kyogamba nti yabadde tasaana kuluyingiramu kubanga already star already queen already byakola bimanyi ndowooza ekyasinze dumuyingizaamu kwe kubeera nti naagala jjeewo ekyo kye bali mumuteekako omanyi wekipasistinga nogamba otamanyi kuyimba live oba okitegeera yeete akoze shows ezakoze nga ziri live okiraba nga ojja kuza naye nze ngamba bugambi nti gwamanyi okuyimba you sing alone tonjagaza ki nekirala abatamanyi Sheebah she's an entertainer Sheebah nzikuza Michael Jackson yabeerera ow'amaanyi afulumya album ye Thriller mu 1981 counterpart we yali Prince n'afulumya Purple Rain naye nga Prince was more of a musician nga ye buli kimu akimanyi notes strings biki chords byonna nga abimanyi abisinga MJ ne MJ was a full package nga ayimba nga azina nga entertaining abantu era abantu bayagala nnyo MJ nakati bamu regarding nga the greatest pop star of all time because yalina package nene obo kitegeera kati ne Sheebah naye ayinza bali n'obunafu bwe mu vocability nenga tene walala atikinga boxes zonna at the end of the day kyovola bantu awangadde emyaka 10-12 nga akikuba bulungi nnyo nti yatuka ekiseera nga nerigi abakyata kyagidyamu nga yabasajja kati obo kitegeera of course mu myaka 10 egisembyeyo nga afulumye ennyimba 5 nga wamanyi okwenkana n'abasajja that is the fact nze ni musajja ali factual era nze mbadde nnyo team Sindi nakati ndi team Sindi naye as an analyst ate waba ate bintu batasobola butajjaya mazzi team gundi oba olina okuwa credit where definitely nze kyekinfuula ate ow'enjawulo nwembera Sheebah ebirungi bye era mbireeta nengamba Sheebah asinga kino Sindi obunafu buli wano amanyi gali obunafu bwa Sindi bwali badde nti no otwogera ku production okufulumya ate mu generation eno eya music nga sound yakyuse nga music olina okufulumya ennyo ye n'akendeezaamu ku delivery kyovola aba nti fan base negenza okujjawo nga anti Sindi alina duties nnyingi okusinga ku Sheebah no everyone has duties ebeeranga excuse okitegeera buli alina obuvunaanyizibwa bwa at the end of the day naye primary goal erina kubeera muyimbi nti olina okuyimba yafunamu obuzibu ng'avudde wa Steve Jean wava wa Steve Jean mu Blue 3 nabeera independent artist nafunamu challenges okubeera independent artist si kyangu nnyo naddala ng'oli mukyala obeera misguided mu bintu bingi nnyo era we naba nkubuulira ku bulamu bwa Sindi mu episode endala nja kukubuulira ku grudge yaliwo wakati we ne Fina Masanyalaze nga bakalanira omusajja baddiŋŋanye wano okitegeera naye bingi Sindi byayiseemu ng'omukyala struggle zingi zayiseemu bamugyeko custody y'omwana yes oyo gaayo ye Mario Brunei ate yalikinga nudzizo kitegeera bingi byayisemu nabeera nga production mu music ndowooza yatuuka ekiseera nga talina na love ya music agenza agifuna mpola oba nga wayagalira wafulumiza okitegeera so nabeera challenged mu mbeera eyo then Sheebah nabeera hard working space nagikozesa bulungi nti void yaliwo already eya dance music naddala mu bakyala nagifiiringa bulungi okitegeera kale at the end of the day mweno battle oba mweno beef tulina okugyayo ebirungi bya bonna ne challenges za bonna okitegeera at the end of the day bonna tubeetaaga era nze omu ku bantu abagamba can't we just accommodate both talents wembeera nga njagala Sheebah ninamala kukuba Sindi mubulizaayo ema njagala Sindi ninamala kukuba Sheebah mubulizaayo kyogamba mbuno kati bakole gundi Sindi ayimbe Sheebah nga bwazina ne Sheebah nti ayimba oba okitegeera Sheebah akola byonna yakuwa whole package I'm just asking kati nga ogamba nti oli amaanyi gasinga ku Sheebah gali mu ddoboozi the vocal box nagikozesa better nogamba naye okuba ne vocal box naye ogenda kuyimba ki kenyimba teziriwo enyimba zo wazirina bonna just oli alina mo Sheebah alina 127 songs kati Sheebah waba alina 127 songs antagenda ziyimba zonna nga Sindi alina ennyimba 54 alina 54 10 or 54 no alina of course alina 50 alina times about 10 songs okitegeera naye nga bonna twetaaga essaawa 3 za performance basobola okukwata ennyimba abiri nezigira okitegeera naye nga mu press conference nasinga okunyiigira kyali kya Victoria University okubeera nga teyafaayo ku brands z'abantu abo bombi nebayita mu press conference netekamu abawagizi abali sentimental oba okitegeera neyita ne bannamawulire betalisuubira bali professional
aba exhibiting a lot of unprofessionalism ngeri gye bahandling ekintu kyabwe okitegeera. Bannamawulire bangi nnyo kwolwo lunaku batumalamu amaanyi. Nabo baali beefudde ate abawagizi. Nsonga nti batuvumaganya ffe. Nnyo. Olwa unprofessionalism. Yes, of course. Gye baalaga. Kozi ate ku lunaku olwo twawulirako abamu abeeremererwa. Nze nali simanyi nti wali abantu abamu abeeremererwa. Naye ng'era kituufu kubanga olaba osobola kubeera nga okola lugambo ku myaka. Tosobola kukola lugambo ku myaka 63. Gossip nga nange Frank Ntambi ku myaka gyange yenna emito kyasobola kukola gossip. Nkola critical analysis. Ate ayina emeka. Obeera nga oludde mawulire emyaka 25. Toyogera ku bantu bakulu banyiga. Laze entondo zibeeramu naye nga ya Sheebah yali muto. Naye nga ate Sheebah ekintu ky'okubanga ntino weeremererwa si kirungi. Kwe bayita okwereka ye yali amugambe byali birungi. Ya provoking omukyala. Ate Sheebah yali mutuufu nnyo vaawo kubanga yali bigenda okuddako awo. Byali bigenda beera worse. So she had to save her image. Ogenda ova mu bintu bya Batya ebyo nga ate image yo bagisiza wansi. Ate okimanyi nti Sheebah ayinza okunyiga ne ku bato n'ayimba yakayimba kamu n'ava. Anti ya gundi yiye festival yiye Yolo Festival. Ye boss wa Cindy. Yagenda osasula Cindy. Ye boss nanyini Yolo Festival. This was battle edition. So yasobola okusalawo n'agamba kati mumanyidde nnyo n'ekimala mbisasisa. Ate olayise neba okikola Sheebah. Era so Cindy yali ku best behaviors ze. Kayinza onyiga era ka Sheebah kalaba biga aba muri kubino nze ngenze temunsumbuwa. Kitegeeza omuntu yali mu control mwakwate ekimwakiraba. Temwakirabe. Balowooza waliwo boss omulala akiri. Aye boss yennyini yafuna partners Victoria University ne bajja ne bateekamu omusimbi. Naye nga yabaninga show kitegeera era agamba battle edition. Era next edition yajosala oba na battlinga birungo oba nwaji oba nakomyawo Cindy yamanyi. Yabaninga show eyo plus ya amaanyi. Nze nize ekintu kimu. Sheebah. Ku lunaku olwo olaba bakusumbuwa. Tuweyo just obuyimba bubiri ogende weebake. Mujja mubeera bulala. By the way, Sheebah talina kyakuprovinga nnyo okitegeera. Kubanga olaba gundi yakoze argument yanyumidde nnyo Saimo Kawalaata. Yagamba kibeeranga okubeera nga omuntu omwangudde mu mupiira mu 9. Nagamba tugende mu penalties. Nze nja kukubira eyo. Kuba Sheebah mujine emyaka 12 awangudde. Afulumiza ennyimba ezisinga okubeereza akabi mu terms of fits, yasinza abawagizi, yasinza ssente, yasinza ebintu ebirala byonna okitegeera. Olina mugamba atugende mu kalive. Tugende mu kalive kitegeeza mugenze mu penalties naye ngena akusinze jana gye mubaddemu ya music oba kitegeera. Kati Sheebah talina kya kuprovinga kiri awo naye ayagala jjewo ne kino lumu. Mugamba simanyi kuyimba tugende mbalage. Ate Sheebah tetulina tugambya ntamanyi kuyimba kuba guno omwaka abadde ne show ku Serena ate nga y'omu ku bayimbi abakyasoose okubeera ne show ine ennaku 2. Anti mwagamba mbu yazimba mu flats mu Serena. Tewali buzibu. Mwagamba okubeera ne flats mu Serena is nice. Kubanga abakyala bangi tebayinja tuyina ke tulina. Tulina kamera yo. Mwazimba mu flats ne mu flatingira awo. Abakyala bangi oli awo ng'olina just smartphone okola TikTok yokka so it's okay. But anyway, take heart. Manyite sawe no liku muliro. Nalabyewo omukyalo omulala era yavuddeyo n'abukira etokota nga kyeka ndoozi obutamwogerako kimuyisiza ddala bubi. Era nalabye abantu bamutabukidde ku Facebook. Nzo omukuyasinza omutabukira. Nga bagamba nti bakama bo babeera boogera. Ate awo sigalo tokola. Toyogera. Era abamu twamugambye agenda batolinga ne King Sheebah ono wamukunja. Obanga ddala of course obanga ddala Sheebah yerinnya lyake. Ate abantu bajja kunyiiga. Obanyiige nalese n'amawulire gennyini amatuufu nti King Sheebah project ya manager Roger ne Spice nga bali baagala kukuba Queen Kama. Lakwasi ebyatuleese olwaleero. Oli nkyaza n'enkubuulira. Sisikana King Sheebah yagamba yatuma King Sheebah yanzaga abantu bamugamba afaanana Queen ya. Ndowooza olaba they just wanted to mock Queen Sheebah. Oh really? Definitely I know ffe tuba ne Bwino. Naye nga mpulira bagamba nti omulimu gwabwe gwa kusabiriza ssente kyokka management tebateekamu mani. Bibeera awo kuba Sheebah tasobola kubeera nga yayalowoozako n'okuyimba oyo King Sheebah ne bamutwala ne mu studio n'arecordinga ne bushoba mumukolera nga bagala just kino kya Queen Sheebah kiveewo nti kinafu oba kitegeera kati Queen Sheebah ono Kalunji bantu kibagala muno osula omutwe gw'omuntu rent free nga tosasula kati Queen Sheebah asula mutwe gwa birungo rent free tasasula anko rent mutwe gwe. Lowo kitegeera. Kale kibayita amaanyi era nagambye Sheebah kikulaga nti oli w'amaanyi. Okubeera nti no muntu tasobola kufuna relevance nga takoogeddeko. N'ekyokulala ebyo sooka obiteeke ebbali. Queen Sheebah, this is my message to you.
bw'obeera nga essa mu kaseera kaneeno olabye abantu ng'abantu bangi bakubukidde bakubiifinga bakulaga obusungu bakulaga obukyayi just no tewaliwo omuntu abeera nga talina kirungi kyakola nga bamwagala nga tebamwagala obeera nga olina kyokola naye takikuba kitegeeza kyokola kifu kitegeeza kyokola tekijja naye olaba ono takwagala nono takwagala omanya oli wakabi mukwaso togwa mumaanyi ebyo bibaawo otherwise nanyize nnyo okulaba nti tewaliwo omuntu yenna ali kusaidi ya Queen Sheebah wemuli nze ndi nyuto nalabye nga mbutuufu tekijja tekijja nze ndi wonna naye ekisinga okunnuma kwe kulaba nti nno Queen Sheebah abantu bonna abali mu media temuyimiriddeewo temugamba mbu ali arrogant mutabawa interview that is attitude eyo bagita attitude eya star eya star Beyonce amala emyaka nga 10 talina interview gyagabye okitegeera eyo attitude ya star naye temukitegeera abamawulire bawano ne mwagala buli muntu wemutunuzaamu kamera ng'ayogera oba okitegeera Sheebah tali bwatyo amanyi kyali she knows her worth nekyokulala kankubuulireko kino naffe tukisussa abamawulire nalaba edda nga Queen Sheebah acomplaininga nti yali ali ku stage omuntu n'agenda n'amukuba ekifaananyi paka eri mu bwengula ekintu ekyo kyamunyiza nnyo n'awulira ng'akyaye kye bayita ki amawulire kitegeeza nti omuntu azze ayineyo attitude nti bano abantu baagala kunsuula baagala kundaba kutekakoza omukyala okumukuba ekifaananyi kifaanana bwe kityo obanga oyagala okukola ki tulabyeko abakyala bangi nnyo nga nudes zaabwe zibadde exposed wano eno ne bava nako tebaddanga abasenga tekaliya zaabwe bacomedian nga takyasa kuyimirira amaaso g'abantu agamba naayimirira ntya abayimbi omuyimbi n'agwa nga n'asituka naye nga tasobola somehow somewhere Sheebah simunenya anyway tutandike show kyetandika butandisi Sheebah bamuzaalawo bamuzaalawo Kawempe omuzaala Kawempe ennaku z'omwezi zaali Novemba 11 mwaka gwa 1989 gy'emyaka 33 gyali n'essaawa zino nga Novemba wanaatuukira gyaba aweza emyaka 34 egy'obuto gy'emyaka 33 yes ssaawa zino oli ku bya Wikipedia oba oli ku bituufu ndi ku bituufu she's 33 bamuzaala mu 1989 no babeera bamuzaala mu 1990 kubanga okwata 2023 minus 1990 that is 33 kyegambye nti wetunagendera mu Novemba wajowoleza 34 so bwe babeera that's 1989 okay kati bamuzaala mukazi wattu oyo bambi embeera teyali nnungi ewaka single mother yalina abaana be n'atandika okutuba nabo amututta awo asomye primary yali Kawempe Muslim Primary School mukazi wattu n'asoma akaana kato kawala keeru kakula keeru yes kakula keeru nga maama wako kakayina kale ntuufu mu Uganda kuva dda tekalimu bino byakwatamu bino ebyayongeramu of course nga womanyi ssente nti ekizigo kirina engeri gye kikuteeka ate ku kale endala neera namunene wokwata sawuna biki nabyo byongerako ate n'obulamu obulimu ssente you don't move out mu kasana nga jonoono buli kiseera obeera ne kale entuufu kati oluva mu primary awo mukazi wattu n'agenda ku Midland High School okukola Kawempe mwana we Kawempe Midland High School awo n'akuma mu senior ey'okubiri senior 2 nga ssente ziganye obuvunaanyizibwa maama alina bungi abaana we bali abalala okitegeera era nga Sheebah bamulabako abaaliwo ebiseera ebyo era nga aba ne maama kukola emirimu egy'enjawulo bagenze mu factories ez'enjawulo emirimu giri yes nga bakola guno naguli fena era abasinga ndoozira yembeera ng'ovudde kumwe ba planned kids uyo planned kid ono planned kid jona mpozi yenna omulaba ettaba atula wat no planned kid yennyini yes naye nze siri planned kakati munnange wamala ku senior 2 nga wamanya emyaka egyo egy'ekitiini omwana endongo etandika okumuyingira naye ng'asigala akola gino emirimu okubeera nga supportinga ku famire era ndooza bamuwulirako we yagamba nti nno yatuuka n'ekiseera nga alya ekikomando ekisigaddewo ku sowaani okitegeera wali mu kukolera awo mu midaladala awo weewatyo sembeera teyali nnungi nnyo neera ng'ayingidde emyaka gy'ekitiini egyo emyaka emisumbuyi fenafena gye twayitamu ekyo nga tugihiitinze n'agamba naye yeki n'ayingira karaoke ng'ali nga amaze okudropinga
kati wayingira karaoke mu kibiina kya Stingers nga muto myaka 15 awo mama n'agamba wange togenda kudda togisulamu nawulidde bangambe wayingidde mama n'agamba ebintu ebyo yoyingiridde byabe amalaya nga omanyi ba mama oba okitegeera baba ba protectinga nnyo abaana baabwe kati alina omugamba ekintu ekiri waasi abeere nga akyesonyiwa naye omwana nga womanyi era egyo emyaka aba afightinga bibiri conflicting loyalty mama amwagala wakayagalawo naye ate n'omuziki gutandika okubeera nga gwomusika because wabeerewo talanta eyo nga womanyi era kati omuziki gwomusika natandika okuyingira karaoke ebiseera ebyo twogera ku myaka gya 20 nga 2024 karaoke groups zaali mpitirivu wano mu Kampala doza nga buli kitundu kirina karaoke groups eziwerawerako so ewaka ne bamugobawo ewaka n'abeera nga atagga kusula mu mikwano gye jazina najo karaoke kati mu karaoke omwo nga bayinza okukola Monday paka ku Monday buli lunaku baba tebakoze ku stage mu bbaala bayinza okukola ku bino bitracks bino byakolanga promotions oba bijjukira MTN Nairo ebyo webityo n'abeera nga bebakolako baina night bye baafuna eyo mu karaoke groups ezali singa amangi baafuna ekigali nga bagenda ekigali over the weekend nabeera nga bakola nga bakomawo ku Monday bagenda kufayo nakomawo ku Monday okitegera Stingers then emyaka we jayitawaawo 26 nga alina emyaka 16 ajoininga Obsessions wajoininga Obsessions yatandikirawo kuyimba naye yabeerangamu awo because Obsessions mukulu ni mulindwa mu kugikola nga CEO ate nga artistic director yabakolanga nabo bava mu karaoke eri wansi then n'amofinga ekibiina ekyo n'akiteekamu abayimba abazannya emizannyo era bacreatinga nnyo emizannyo awo ku National Theatre naye nga giri musical theatrical drama naye nga mulimu element ya music Sheebah inayo omwana bituufu si bituufu tayinayo lwaki obira wegana omwana essaawa zino okitegeera I don't think a story ntuufu so mu kibiina mu kugiramu ddala nga wegambe yatandikirawo kuyimba naye Obsessions yo mu kugicreatinga yayina abaana bano wammanga mwalimu Helena Lukoma mwalimu Brenda Ntambi mwalimu Sharon Narukenge mwalimu Cleopatra Kohire mwalimu nani Jackie Tusime nga be bataano bakabijja abalimu kati 27 tulengera nga ekibiina kitandise okutagulwa Helena Lukoma avaamu ne Brenda Ntambi bakola HB Toxic ojijjukira ekibiina ekyo then ne okujja twesanta olukumala weswanta then ne gundi yasoka ddala bayirawo okuvaamu Cleopatra Kohiro yasoka okuviiramu ddala nayingira film yes kati ebiseera ebyo ebibiina byali tebimanagika ebyabawala nti batuuse ne bafuna stardom nga tebagyeteekedde ate bali myaka emito bakwanibwa omusajja ajja ku stage okubafuuwa nga kaba kanamba okitegeera kati nosaasira bali baba managinga batugenda okukola rehearsals omuwala taliiwo ekyo nekibeera nga kifudde batugamba mbuno abaana bedda babeera mbeekumanga bulungi mbu mukulu Eddie yawe yagenda okusisinkana baleira nga bali bavagini mbu mu Dream Girls bonna yagenda okubasinkana mbunga bonna bali bavagini yabakebera babite webyogerwa so back then era kyasinga okusuula Obsessions eyo ku integratinga bali amaze okukola ennyimba awo zimwekuume ezo gunti baziri tebana bakujja naye abaana bafuna stardom abawangudde ku zi Pam Awards awo bawangudde ku zi awards endala bakola zi tours ezo naye nga bato kati bafuna okubuzaabuzibwa babakwana ego yaabwe etandise okubeera nga baagala kusinga babosses baabwe maanyi okitegeera naye ni mulindwa kennyini naye era nga bamwitalulira mu nnyana okitegeera nti babakwana outside babakwana ne inside balina competition nga omanye ekiwala eri unhealthy buli sawa drama so abasinga ne bavaamu so Sheebah n'ajoininga waliwo n'abawala bwe yajoininga nabo abalala abawala babiri njabba kubuulira mu maaso awo ne batambuza ekintu kuva 27 paka nga 29 2 years naye Obsessions nayo neetuuka nga akiganye okitegeera bagattagatta tekigatta kati ebiseera ebyo girl groups ezaaliwo
walingawo Blue 3 yasookera ddala Steve Gina agikola oyafuna abawala Jackie Chandiru Lilian Mbabazi Cinderella Sanyu nga bajja mu Coca-Cola Pop Stars competition ezaaliwo yali reality TV show ezaaliwo n'abafuna mukumala okubafuna ye na establishing ekishe kya Blue 3 era bwe nabankubuulira ku bulamu bwa Cindy mu episode yaffe eddako nja kubuulira the formation of Blue 3 Blue 3 gundi yaddako Obsessions nga girl group yali eyimba then waliwo ne Dream Girls yes Dream Girls eyo mwe mwali Emma Carlos Mulondo yali CEO waayo okitegeera Emma Carlos Mulondo era balina akayimba akasinga okuba nakakikanyuma leero weekend group endala walingawo Bawafagio bo bajjukira Wafagio bayimba mu kidongo tweraga bali loko lwakuba kale nabo babuukire tokota tewali buzibu siye yali karaoke group eyo naye batuuka ne bafuna management ne bakuba yakakayimba mala ne bazirika tebaddangu waliwo ne Bachiri Girls oba bajjukira Bachiri Girls mpozi be bayimba katya omulungi mu bangi yono ampeesa ekitiibwa kale those were the local groups ezajja oluvannyuma nga zibukidde tokota sicho si mu kubibamba Fagio we splittinga ne bakolamu ate bali bayita ba Crystal Babes I think kati groups ezo zenkunyonyodde zitandika 2-3 ne zikoma 2-10 kati abasinga abawala abalimu ne babakwanyi babamarinze babazaddemu abala bagenza okukola independent gundi nga mu career zaabwe eza music abala babivuddemu kuba Helena Lukoma wabivaamu akola ayingira film then akola ne modeling agent nayingira mu bya modo yes ati muzanyi wa film yes ate nga stroke omuyimbi so stroke mami yes so mu mbeera eyo Sheebah atandika olugendo lwenga independent artist that was 2009 buli automatic gulinga video kati automatic zijja luvannyuma asooka kunoonya Cindy wanoonya Cindy namwandikira akayimba ako kebeerangidde kaliwako naye akayimba kyako kebeerangidde bakayita ni kunyenyeza Jona katuyimbire mukko kunyenyeza ke katya kayita batya katuyimbire mukko gegenyamu ate abantu bali akawulira batya wamma kayimba ndeka siri muyimbi kati kabayimbadde mbawamu akapera mulo kyoyagala nkimanyi kati gwe oli mukuba Cindy ate kati Cindy nkuba wakimuyinako buzibu oli mugamba bakayimba tekakola naye kyeŋŋamba kati akayimba tukaveeko kakati akayimba mune wakakola Washington akaproduce nzaawo ate Washington bebiseera yali owakabi yes then olimba waddako olwokubiri olwa Sheebah nga independent artist yalikola ne Case Alpha buli kyenkola nkikolera gwe dia nange buli kyenkola nkikolera wakuba gwe hani ayimbe naye kalyakaganyo kayimba ke bawandika kati awo simanyi oba naye takeeka kasa bulungi akayimba komuyimbi wesimanyi kati olulimba lwoli mu kugamba olwo lwakunyenyeza mu kuyingira studio bagamba Sheebah yali akankana yayita yafunako ku studio gundi eyo like exokera ddala okitegeera kati ate nga ne Cindy yali w'amaanyi nga yali role model we oba okitegeera kati nga omanyi nga ali starstruck bamututtewa yes owa Sheebah that is the fact bamutwala mu studio akankana eddoboozi biki naye yes of course kanze jogera kyaliwo mu studio fe abaaliwo nanti kati wokyogerawe bati obeera ng'ogamba nti oba ebyo bibaawo of course so akayimba kaagaanaako that is the fact buli kyenkola nkikolera bwe hani ko kakwatakwatayo aka Case Alpha then bakola oluyimba ne Coco Finger baluyita baliwa ne lugana okukwatayo then akola automatic ne Scissorman that was 2012 kakwatayo bulungi nnyo tuli mu automatic gulinga motoka yes kati bakola automatic that was 2012 nga tuyingira 2013 okitegeera that was the period eya beef eyaliwo wakati wa Jeff Chiwa ne Good Life nga split tuli mu kutandika kubeera nga tugirabako
oba kitegeera kati integration ya Good Life ndoze happening mu 2013 so integrating manage Jeff Chiwa nanonywa muyimbi gwayinza okuddako okusayininga so nafuna Sheebah mu 2013 wakati awo then batwetera oluyimba ice cream nerukuba kuva mu 2013 nga gwako paka mu 2014 era oluyimba olwo Sizamani yaluwandiika in fact Sheebah akola yes ngaturusha bulao ku akadeka ko kankerekereze Sheebah yes ngaturusha bulao ku kayeni wa Twaina mabala gaffe Rouge polampola Panamera gaffe tuliko kati bakola oluyimba olwo lwaleeta obuzibu Sizamani mu kuluwandiika Sheebah akuza birthday mu 2014 November 11 Sizamani tebamuyita Sizamani akola olutalawo alangidde omuwala kati wakuba ice cream olukwata ne baluzaako Jordan baluzako twesaana nyimba 3 nga zigoberengana bwezi ne zikuba ne bakola n'oluyimba ne Palaso Sheebah bali baluyita batya awa police no mo mu ndongo okitegeera bakola mu ndongo ne bagatako n'oluyimba ne omulyeruba Sheebah nze nda ku self service okitegeera so enyimba ezettano zaliko yo EP ya ice cream album okitegeera ezo nyimba ettano zizagulirawo Sheebah akaji nabeera nga akakubye bulungi nnyo kati wakola birthday Sheebah gundi bamuyita Sizamani alangidde omuwala nze yakuleeta nga womanyi omuntu ng'oli bita nnyo naye that was the journey eya Sheebah era enyimba zikwata atandika okukola collaborations ezenjawulo n'abayimbi abalala then ne singles ze nga buli myezi 3 Sheebah afulumya oluyimba ne luhitingirawo Jeff Chiwa yalina akatiba nti okuviira ddala eno oba mujja ku Majestic Plaza nga atunda amasaawa mu 2021 toseka nkuwa Bwino yes Jeff Chiwa yatunda amasaawa ne jewelry bling okitegeera okubirira ku Majestic twaliwo ffe afuna omukwano ku Humphrey Mayanja muganda Jose Chameleone babera bamukwano nnyo amuintroducing wa Chameleone abinabira designer we nga kanko okubira nga amuwa ebikomo bekibi masaawa kati Chameleone amufula manager mu 2004 nga amulabye capabilities okubira nga managinga Jeff na managinga Chameleone nga skide yali Sam Mukasa so wa managinga emyaka nga 3 so mu 2007 ne bafunamu obutakkanya bufunamu obutakkanya then Ready and Weasel nabo nga bamaze ofuna obutakkanya ne Chameleone bavudde mu Lion Island nabo kati abasainingirawo yalina Aleese eryo nga amanya ro talent kuba Ready yalina oluyimba lumu just olwa Jennifer Weasel nga yalina ezize ninga tezikwata nga yalina ne yes nga yalina collabo ne mukulu we Bombo Clat okitegeera then n'abafuna mukwafuna 2007 n'abatwala tujja kugenda okukona oluvannyuma nnyo ate akayimba ka radio n'omulangira so nanti zina ku data ezo zigenda okujja nga bamaze okuva eri mu kimu Lion Island okitegeera kati Jeff akwata mu steering ya Good Life paka 2013 okitegeera bamala okwawukana asportingani Sheebah kati badde nkola capabilities za Jeff as a manager yes kati akola TNS team no sleep nga Sheebah esaini number 1 yetiwa Savage waabwe okitegeera omugenzi muganda wa Chameleone yani AK47 yandi badobanga Kiss Daniels okitegeera naletamu awo ne Palaso amaze okuva mu Chiwa mtabani wange Jona ayagala kuyimba era abeera mu motoka nga nyimbiramu obuyimba bwa Vairota kusaba bambi mukulu Jeff Chiwa omusayiningire nabo basobola kuyimba nga Vairota kuba kyekando za Vairota ye muyimbi wani wa Jona asinga Jona alina engeri gyatuula mu motoka awo n'akola eddoboozi mpozi kayimba ki super oyo gwe ntunuulira kakati Jeff Chiwa creating a TNS eyo nga tetumanyi mbona egenda kufuuka ekyamanyi mu industry ya Uganda Sheebah mwali AK47 mwali waliwo ne guy ekego yayimbanga nga muta Bakri ali Dubai Bakri okitegeera kati then Palaso najja Palaso amaze okuba amaaso mu 2012 ne Good Life
nga bamugobya America bati bamugobye naye otuuka nga duga kati kanzireyo waka ate lulo oluvuvumo lwetuwulira nti bamugobya America kale baali bamusibamukko mukumusibamukko okufuluma nga oli convict toddamu funa mirimu ng'olinako mawo waaboobwe oba okitegeera wakomawo no hard feelings of course tuli mu kunywa kibozi kyedda temuteekamu hard feelings omanyi bano abantu baano nina obbakatiriza ensonga eyo bamanyi so TNS eformingira mu 2013 badde kubulira ku Palaso bayimbye oluyimba amaaso ne Good Life bakola show wano eyali concert oba yali ku Africana Palaso bamuwa emitwalo 3 to be honest I never saw Palaso's talent ng'atandika naye nze njiraba mu singo zaakoze ezo kolabo ze yakolanga ne Bawizo amaaso gali bulungi ne gundi ne nani ne Sheebah like some feeling nga mu kolabo yes naye yali mulungi nga naye natandika okufeelinga Palaso nga yimba ezize ngayimba enyimba ezze ku bubwe yes naddala wano mu covid wano wazire zagundi zakubakubamu Palaso ayina talent naye lulinga featuring abantu nga mulabanga bwolaba Wizo nti ayina kubeera ng'akola ebyo yes so naye kati nakakasa nti asobola okuyimba oluyimba nayimba baziyita batya narapingiramu olumu nayimbamu ng'okuyimba nenkakasa ti ddala Palaso ayita nti amanyi okuwandiika amanyi okuyimba kuno okwa melodies then amanyi okurapinga ate amanyi production okitegeera so Palaso waava Good Life kale tali part of Good Life naye yali collaborator waabwe ne bafunamu obutakkaanya naye ng'alina ekibuli yajja n'ekibuli kya America ekyo kya gangster ekyo okitegeera anti mnaye omuntu mbu nga bakugobya America oba n'obusungu sijja kwogera ku kyakumugoba kaakati musajja wattu ajja naye mu TNS baformulatinze ekintu ekyamaanyi awo TNS nga tegambikako era ng'eraddala yali TNS team no slip twabeerangawo ku bbaala yali ku Centenary Park gye bayitanga Lafters ffe twabanga emakeerera nali ndi mu second year by then I think kuba third year nga tujja okunywa shisha yali yakajja mu Uganda ffe tumuyita hookah nga yakajja mu Uganda shisha yali yakajja mu Uganda mwalimu akamutegeeza kati no gaya alita shisha kubanga shisha yali wali naye nga abasigazi bamunywa naye nga mu mabaala wa light yali nga mwana Uganda temumumanyi era gaya yalita shisha mu Uganda yaŋŋamba ali awo ku King Fahad gaya atunda nze gwengulako shisha pots biki ebyo kati nze nyingira Lafters bali babawunsinga okitegeera batu bawunsinga naye nga Lafters information yayo nga wagirabanga ng'osobola okuyita eri yalina spaces nyingi ng'omaliriza oli munda tolina za bia tolina zaki ekiviirangako ebifo bino ebyamaanyi okugwa mu generation zijja nebigwa bya nebimukawo ebityo management nezikyuka embeera nekyuka okitegeera nezibeera hit by economic gundi ezo kati yes kati nga buli wenyingira Lafters nsanga mu Sheebah ne Palaso nga bali ku hookah nga Sheebah anywa hookah namuyita ne matu nga kawala katono nnyo bwekati Sheebah agezeemu bugezi wano kali kawala katono nnyo bwekati nga kanywa shisha kati nga nange nagala nnyo ku shisha nengenda ku tebo yaabwe nensaba atali wuwo ate nalina ssente wadde ekisaba abayimbi kati waba kuyisaamu eno Sheebah yali welcoming you want some Sheebah tasobola kubeera nga ajjukira moment eyo naye nze ayagala nnyo abalenzi kituufu nnyo yali ayagala nnyo abalenzi si mububize mumanyi namusangako mu kifo ekimu ekyakalibwamu Sheebah ng'awa abantu haganga musanyufu nnyo ekyo kimumanyiko so Sheebah mujjukira okumpa shisha wange era ndifa nkyo njakiwandikako ne mu kitabo kyaye nga sinnafa yasooka okuntestingisa shisha mu bulamu okuva olwo siddanga mabega newaka ninayo nange poti zange tobinteekamu ebintu byosi bimanyi yali Sheebah si mu bubi wanywera shawo byosi bimanyi era tukisharinga nnyo Sheebah kyolina okumanya nti ye Sheebah yali ajja kuwa lwansonga Sheebah yali ayagala oba nakati simanyi nze nagyobulaawo we bagambako Sheebah embeera nina waki mpakana kubanga nze mumanyi yali friendly nnyo nnyo naddala n'abalenzi nga n'ogwo omuwala oyinza obutamugambako hayina ayinza obutakuddamu naye ng'omulenzi yatambuliranga nti mu gangi y'abalenzi oba okitegeera kubanga Palaso ng'amubeera wano bagundi bayita banala kujja bulungi bakabako nga tanaba kufaawo ekke nga waali
kati yafukiwa ngaberawo buli budde yes kati madde nkuleeterawo TNS kati lwaki batambulanga bonna kiriki yonna ne bava wano ne badda nanti bali batambuza muziki waabwe era nga bava mu bbaala eno nga balina okuba ennyimba za Sheebah balina okubeza Palace balina okubeza Eke nga ne Jeff alina ensonda gyali ngali invisible naye nga tosobola kuba na Sheebah wabula osesa nga tosobola kuba na Sheebah Jeff ali invisible nga alina ensonda gyali tosobola kubanga yali invisible yali invisible naye nga balaga balina yabeerangawo buli kiseera wa ng'abaana balina discipline mu mabaala bafuna tebo yaabwe tebavaawo Sheebah nga tosobola mukwana mujjawo nga waliwo invisible gundi era oba kitegeera Jeff wato yayambanga abaana abo nga Sheebah babikalikana katogakakuwahaga yadde tekakumanyi kati tuyingira 2014 if I'm not mistaken tu gundi afa Eke wafiira ku bbaala ya Dejavu ya Jeff Chiwa abamanyi ag'omu nkuubo okusinziira ku bigambo ebyavaayo mbyogere sibyogera webibeera binatuteeka mu buzibu bireke Abannayuganda nti munnaye bakwegendereza si mu bubi kubanga Jeff ne oyo omwana balina disagreement in the respect of the dead tusobola okumuleka mukama mumuze mirembe koze ebibye kati ate byo byaggwa kale naye mbadde ngamba nti okufa kwe kwaleka ba members abo tukabaleka kyekimu okitegeera kwabakosa nnyo era Palasawo waviirayo mu group eyo ngali frustrated nga womanyi waliwo olukonkolo lwateekebwa ku Jeff Chiwa ne pressure okuva ku ba family members ne public nga bagamba ali responsible ebyo gyejakkira yetumanyi nakati and bamusagala nakumanya so gundi nasigala kumpi yekka mu lebo ne Sheebah then awo webatandikwe bajjiraawo bachozen awo mpola mpola naye nga priority ya Jeff Chiwa iyo yagiteeka ku Sheebah amaanyi gonna bana abala balinga secondary naye nga investments ze finances zonna biki byonna promotion budget eri ku the brand Sheebah atenga era yamuzuula ndowooza nga kyayika ne kyakola bambi yali akimanyi era mu 2016 mukolera her first concert nkwataako ajimukolera ku nga December 4 2016 siyeerabira ku Hotel Africana najjuza naye kuba ku bwet umanyi kubera nga maiden concert yo yesoose naye kuba ku bwet so Sheebah yadda mabega neziyaddako kola omwoyo zakola bulungi nnyo ne bajjanga batambula awangudde zina simanyi bazitanga High People Music Awards aziwangula mwaka ku mwaka Female Artist of the Year ennyimba ze zibeera nominated ziwangula afuna recognition okuva mu nsi endala za region awards aziwangula eza Africa aziwangula zi Afrima atandise okubeera nga ali nominated aziwangula the brand Sheebah nebeera nga yamaanyi nnyo paka tugendedde wano mu COVID tugenza okuva mu COVID wano nga bingi ebikyuse Sheebah brand yali agiwanise nnyo nga etandise okwa-attractinga ba investors abalala era mu period eyo wetwalabira investor abalala abajja nyamugamba you know what engeri gyoli feminist biki oli mukyala kolayo ekintu ekiyinza okubeera nga kyaplifting abakyala bikinagamba njirizaaki then ne badrawinga proposal ne bakola zibayita holic pads nga zivudde mu linnya Sheebah holic oba okitegeera nakola holic pads ezo nga mumba investors abalala bali balesi nga business people batagetinga omuntu nga gwe Hadija ng'oli w'amaanyi ng'osobola okubeera face and brand ey'ekintu ng'olina shares and what bona baleete omusimbi ne baguyibwamu then ne mwagule nga munaagabana mutya kati ekintu ekyo Jeff Chiwa abamanyi eby'omunda tekyamuyisa bulungi nti yali ayagala nnyo omanyi omuntu okubeera nga you a control freak that was Jeff Chiwa ngayagala abeere nga toyinaako bantu balala bakubuulira bintu oba okitegeera kati Sheebah naye okubeera nga yali akuze artistically akuze finances zize erinnya likuze naye ng'omuntu nga sita naye ng'alinamu ako ka ego so ego zaba ne ziclashinga Jeff because Jeff kuva dda ayinvestinga mu businesses endala emu ku businesses yali real estate mataka mayumba biki nga naye obudde bwe obusinga kati abamalira ku businesses ezo Sheebah naye n'abeera awo nga ono tateekamu kingi nga naye amugamba Sheebah naawe tonkyampa budde nnyo obeera mu businesses zo ndala so egos and clashing and nagamba you know what the best we can do twawukanira bayawukana bulungi nnyo otali kusika mugwa watwebuuzaako ko Jeff gawe yakola abalala byawukana baba munge nga omanyi omugwa gwaliwo ku ba radio nyumba biki kujjako YouTube channel ebyo ate nga yali yakawa Sheebah ennyumba sijaga muno yamuwa because yagikolerera okitegeera naye tugamba watyanga yali yagula ettaka mu mannya ge ennyimba ziyakolera mu TNS as a brand trademark anazisigaza ne twekubamu empawa naye time ya revealing nga buli kimu yakisigaza
Jeff yali mature enough nga naye ng'omuntu akuze bonna beefunyemu. Jeff afunye mu Sheebah afunye mu Jeff ne baawukana bulungi. Jeff ebyakumanaginga abayimbi ne bimutama. Kati abayimbi abalala awo ne batako okiripa ku Jeff kulinnya ng'agamba katukozese ku TNS ne Jeff okubeera manager naye nga Jeff tateekamu. Era Jeff akomyewo, era kino kyogerera no HK Media, Jeff yakomyewo mu muziki. Agenda ku managinga omuwala gwe bayita Jowiranda abadde owa DJ Roger ba agrowinze. DJ Roger abadde very busy ate passion ya music management Jeff nekomawo kwageza kuba Pinky ne kigaana geza kuba Grenade ne kigaana ba Aroma Music ne kigaana ne yarabye nga ono omwana Jowiranda inamuko kuchenjawulo discipline ayina okusoma asomeka wala Kalunji kawala kato kaine empisa nagamba katikano kigenda okufuula Sheebah dako okitegeera era birunga berewo ndinyo. Of course, she's one naye alaba nga asobola okubeera nga template ya Sheebah making Sheebah ate asobola okubeera nga Jowiranda emwongere kuba ne potential mu kuyimba akola ki agirina paka lutuukidde olunaku olwaleero Sheebah nabeera nga yeetengeredde decisions ezamukolebwa nga Jeff nga asobola ozeekolerawo yamugana ogenda mu battle agambye ngenda gigendamu oba okitegeera. Era nze njagala kuola olunaku lwa battle ayibeyo obuyimba bubiri agende yebaka ayina ajja kuyimbira ddala she will entertain her crowd oba okitegeera. And for me I think it will be a win-win situation. Bakali battle zammwe abakyala mmwe muli so sentiment and emotion. Yeah, muli sensitive nnyo. Olaba battle ya Bebe Cool ne Bobby Wine beweereza ebisongovu ne show yaggwa naye no singa beweereza ebisongovu wakati omwayinza okugaana okuddamu okuyimba n'agenda okitegeera. So katusabe abanakibiramu wakati babeere nga basobola massaging egos zaabo bonna kuba zonna brands z'amaanyi ate bakyala balina okumanya nti wano tulina bakwata nti bamassaginga bulungi nnyo. Sibula abantu basebo ne bannyabo abadde ku HK Media program yaffe eno katujjukanye ejja kubeerangawo nga tufuna artist oba personality. Yes, buli wono botaddeyo jafuna bannayuganda kuba bali benalinyaga ate okuleeta bayinza okuba nga tebabategeera maybe masse nabalabye bebo wabasumagira banomba manya abantu bo bamanyi. Yes, nenze engeri gye encyclopedia bali ngenda kubuulira bonna b'oyagala naye tuba tugenze mu Algeria tujja kubeera just tubaleeta mu as a relation naye okusingira ddala abawano baagala nnyo okumanya ku bantu baabwe kati nekola omunauganda tayagala nnyo kwogera luzungu abaawuliranga mukooya nnyo kati next week nzikiriza Cindy naye tumuleete Sheebah lemegenda yekka ne Cindy tumuleete nkubuulire ebyaliwo ne fina amasannyalaze ebyaliwo ne Blue 3 ebyaliwo ko ne bbaawo oyo Mario yata obutambi yazalemu omwana we nja bikuleetera byonna. Bane tweyanza nnyo yenze HK Media bulijjo ne Jona. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Stuff Ever Uganda Limited, kampani ekakasibwa gavumenti okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okukola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabula ng'emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondoola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Basange ku offices zaabwe ekitende ku Mwenda Entebbe Road.